omukulu Aninoni wano era nga tugenda kuba nga tuwayawayamu y'omu ku bavubuka abaawa essuubi naddala ku bakyala ng'ate obaolyawo bayimba ku saidi ya mukwano so n'abulamu katono naye yakomyewo n'oluyimba naye oluyimba balukompleiningako nnyo ojja otya ssebo bulungi obulamu bulungi gy'obulidde Aninoni mbadde nga neekwese ndongo yali envuga speed nempumulamukko ngamba anyway ndi kati wetuli yali ekuvugamu sipiidi ekya ebigambo byakugwako wakaddiwa okuyiiya tokyayiiya nakaddiwa anyway nali nina music naye nga bawumanyitamiza management waliwo ebizibu twafunafunamu awo nenkwatamuko kati nga unala kataleya nekando issues ezo management zinenge zikudilayingamu mungeri emu bendala naye natana oluyimba we mabega magician nesalukoya na video ne push yali nti nza nokwesanga abasinga tebalumanyi kati wanokulupya nziriddemu okusituka ebimu ku bisinga okuleetera ebimu engeri gye mufunamu obuzibu kigambibwa nti Aninoni wafuna ennyimba obwa serebu ne bukusinga amaanyi noba nga n'ebyokulowoozaako tokyabirowoozaako ebyokuyimba notandika kuba nti ovimba buvimbi okwagala abakyala akyala bo mbaagala sijja kuyimba ate banjagale basajja naye kiriwo si kuvimba ate sobola kera kumakya nendeka music yemba nga mulowoozaako nti nikokera n'ofuna ssente ate ne ssente zino entini ze tuba tufunyira ziba ziva mu bantu osobola kugalirayo bafaani bo so mbadde ngawo si bituufu simaya ate n'avimba simayo lwaki abantu balowooza nvimba ate nga nedda mwavu tavimba nze sirina ssente tekyakwawukanya ne management era nsonga ezo nga ozimanyi kusika muguwa byanfuna watu mubeeramu ebitabo ebitagatta bulungi biseera ebisinga bati bagamba nti wafunanga shows wabukinga shows ng'ate management yo tutegedde sente byagala zeddiza bituufu kyosiulangako naye bo beemanyi sijja kwogera saidi yaabwe ba boogera naye nze saidi yaabwe sijja gyogera bajjukira music nzamuyimba nzawandiika nzasinga okumanya ekituufu anno nkyasinga okwetaaga newankubadde nsobola okugyawo makola neŋŋamba tukole noteekamu oba nobako connection zondeetera nange nendeeta kyendeeta ne tukigatta kale ate waliwo wendalika okubala ebitabo ebimu nga tebigatta bulungi ate gwe n'okitwala person obanga agamba nze nkolera effamire yo naye nga nange nina eyange so wagenda obigattagattamu nga management esinga okufunamu dani gwayiye ovudde ne ku ekyo nga yesinga okunfunamu so si okufunamu ogenda kwesanga improvement ntini expectations zewalina naye ati nga sente zo bazitwala kitegeera nti ogenda kwesanga amakono ndi mnyimba nefuddeko nnyo nina okusharinga percentage yo but ate percentage gyolina okusharinga eri artist toligituukiriza kiba tekisobola kukola so kati olina management oba weevuga weka kati ndi njagamba single nkivuga bulomu n'abantu bange abatendera banzikiririzaamu twate tuli awo n'okola oluyimba abantu bebayagadde nnyo biriva luyimba lulungi alhamdulillah ala yalutaddeko omukisa nzikiriza nti lunyumye nnyo abantu babagadde ate no the fact nti mbadde embuze nenva buvyeri nenteekawo oluyimba awo ne luba welcome abasinga badde bagamba noono ng'osikise nnyo kimanyi bwetuli oli wa ddiini ki ano famire gyenvamu yabakatoliki netumala ne balokokamu awo wakati bajje tuviira ddala original bakatoliki then netulokoka awo nenkwamira awo mu bulokole fonna njagala gyenva balokole nze nganze nyiza okuba eddiini yange ntuufu nange sigyekakasa bulungi nga siyimbye ebigambo bino wabigattagatta otya ebiri mu luyimba lwa Believer because twalaba nga wataddemu n'Oluwarabu Agulabu lulimu saadi kigamba ate ne the fact nti abantu abasinga banetoolodde basiraamu naye njagala kifuga India nana omukazi
nali njagala ebiseera ebyo emabega nga musiraamu. For some reasons nenjagala okuggyayo ekifaananyi ky'omukazi oli nti negumiikiriza ABCD otosobola kwewala luwalabu mu luyimba olwo. Ebigambo bye wayimba eby'obuluwalabu wali obimanyi tebitegeeza? Mbitegeera bulungi. Byali bitegeeza oba bitegeeza? Saala wa bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin yeeyongerayo but nafunako ako kapaati okuva paka waki kenjagala nti nga bolaba verse 7 nti kusabira mirembe then nentandikolashi saala but abamu kubakkiriza mu ddiini y'Ekiyisiraamu abasiraamu bagamba nti kyewakola kyali kikyamu okukwata essaala eri mu Qur'ani n'ogiteeka mu luyimba ate oba oliawo n'otandika n'okuteekamu ebintu ebitakwatagana zina. Mbiwulidde nnyo naye abaagala oluyimba balwagala. Kibuzo kiri nti oluyimba lulungi waluwuliddeko? Lwakunyumidde? Oluyimba lulungi ndowooza tufokasinga ennyo ku kino nti oluyimba lulungi dani enkokola. Ale nina n'ekizibu ekirala nti mukusooka abantu basinga nga wegaine n'emikwano egisinga musiraamu tebakinaako buzibu. Ngenda okukola oluyimba lunene kyemanyi nti omuntu wava eri n'agamba nti kino kibi nnyo mpuliranga nti oba ye wa ddiini nyo singa ku balala kozi nga sinata luyimba kuba nasooka nembiyisa mu mikono gy'abakyaliba nga basinga ate nga basiraamu nabo basaala nga balina essaala era bakkirizibwa oyitibwa abasiraamu nga we bali. Lwaki bo tebakiraba bakizimba kuba kapaati kavawo ndikusaba nekyenjwezaako okunnyonnyola kiri kya ddiini oba owulidde oluyimba ngezaako okunnyonnyola omuwala wa ddiini ali bwati ne bwati muwa nti ninganga nayaniriza abantu abapya mu ddiini eno bwenkiraba balala we bakiraba bagamba nti ekintu ekikwatagana ku ddiini oba bakutteko era banyiivu nnyo abamu batuusa n'okusaba nti oluyimba oluggyeyo oba oddemu olukole kisoboka kusaidira baleke Allah yajja okunnamula mba ndi mu nsobi Allah yajja okunnamula bagamba Kurani yonna yegambira ye mulamuzi yaluwadinga so olutalo wemba nagudde olutalo nga bo bagamba nti kibi nnyo nagudde olutalo ku ddiini oba kiki oba kiki abamu bagambwa enno togenda n'osomera omuntu n'omusoma agamba bannoni nja kukola kino point kyeyo waki tetuleka Allah yennyini nanyini buyinza era jjaaji asembayo okunkolera omusango gwange wemba ndi mu nsobi nga kituufu ndi mu nsobi. Bagamba nti Qur'ani teyingira bbaala wamu n'essaala essaala naddala eziri mu Qur'ani nazo tebazikkiriza mu bbaala bati oluyimba lukuba mu bbaala ng'ate mulimu n'ebigambo oba essaala eva mu Qur'ani. Oluyimba lukuba mu bbaala ani eyaluwulirayo yatuukayo atya? Oluba lukuba mu bbaala yaluwulira atya yatuukayo atya? Naye nekirala nno nsizaazanya actually si kulwanyisa ddiini nti oba kikubambawo ekitiibwa abasiraamu nange nga sikulimbye nga bwegambye neetobeddwa abasiraamu bangi natuuka point nanjala kusiramuka nti omukazi gwegabyeko gwenyinyonnyola natuuka ekiseera nga nyikira oba toli musiraamu tosobola kufuna mu basiraamu kuba ekiseera nga njagala kusiramuka because of but olw'ensonga ezimu zennina nganze ninga nti addiini y'obusiraamu nnungi but wano yeyinza okunnemesa wano webasobola okunnemesa kino nti si kintu kinene nnyo so bisigaye lwaki tulwana entalo ku kintu it's a beautiful song oluyimba lulungi. Lwaki abakazi bakozesa nnyo ensobi anno nga bakozesa abasajja eggwe ensobi siri mu nsobi nga nsobi eki gye bankozeseza okuba nti oteekamu ebigambo by'olusiraamu nera okuba ne mutwala abasiraamu banyiivu ekintu ekiri unique about this song ye paati eno abantu abasinga gye bali familia nayo nga bwe nkugambye nti oyinza nakukitwala nti kano kiringa nga kwanirira kuba tulabyeko mu challenge ezivudde ku luyimba olwo ndabyeko abantu abasinga nga si basiraamu naye nga bajaniriza olowooza nti nina nakusasulwa okuba nti nina promoting ddiini yaffe wangi
Coca-Cola bw'ogikubira akalango kuwa ssente si bwe kiri ne Fanta ne juice ono singa abaddeko lebo ne mukubira akalango bandimpadde ssente. Mu bufunze ogamba nti eddiini y'Ekiyisiraamu oli mugikubira kalanguzi. Just promoting a day. Kitwale nti opromoting gambye ndabyeko abatali basiraamu. Wowe n'abasiraamu saakyo. Oli n'abuza ano musiraamu nti ye. Wowe njagala ba musiraamu. Wowe olabako nga bapromotinga eddiini y'Ekiyisiraamu bbaala nga bakozesa ennyimba. Si mu bbaala ojja kulimba. Because oluyimba olukongo. Nze sinaluwulirayo. Sinaluwulirayo ate mbeerayo mu mabaala. Ate munaye nze kennyini nnyini manyi n'olugaano oluzannya. Olwemba ntuuse kuba nnyimba nnyo mabaala. Baluusa bantu yimba eze kennyini n'eŋŋaano okuzannya. Lwaki wakola oluyimba lwotayagala luzannye mu bbaala? Kitiibwa respect nkitegedde gambye eddiini nze siri musiraamu but engeri gye mmanyi eddiini y'abasiraamu nkiwa ekitiibwa kuba abantu ababa balina okwewa ekitiibwa ne balinamu n'okulwanirira ennyo ekyabwe nga bolaba abaganda ku kabaka kati bw'okitegeera ekyo n'ogamba okay obuta offendinga nnyo wano sigenda kuzannya luyimba luno mu bbaala. Bw'oba ogiwa ekitiibwa lwaki wasalawo essaala ogikozesa mu luyimba ate ng'okimanyi nti oluyimba lulina kuba mu bbaala? Lwaki twakozesaayo ebigambo ebirala ebimu ku abasiraamu bye babuuza? Nga bigambo ki ebyo? Njagala ebigambo nga bisobola okugyayo Allah gwenjogerako. Ebigambo ebisobola okugyayo Allah gwenjogerako kuba nze nga writer ate n'ekirala ekitono jjukira bagamba Katonda y'omu. Katonda ali omu si bwe kiri kakasa nti n'ebigambo bye nayogera tebyava ku magezi gange nga muntu ne creativity eri mu luyimba luno si magezi gange nga muntu kuba nze ng'omuntu nakeera nga nsobola okuba writer ne mpanika ekintu ekiri unique. Kyensuubira era Katonda y'omu oyo yeyampa amagezi gano tyannoonikola oluyimba bweruki era bweru. Waliwo ensonga lwaki abantu baba balwagadde. Ng'okola oluyimba luno olinaku basheeka bwe wagenda ne weebuuzaako bannaddiini ab'enjawulo naddala abanyiikivu mu ddiini oba wafuna bakyaliyo? Lwaki ogambye abanyiikivu? Tebasobola kuba musiraamu yenna yenna. Lwaki abanyiikivu be nnina otuukako? Lwaki bo banyiikivu ku bannaabwe? Kubanga baba basukuluma okumanya ku bantu abalala. Basukkuluma saabatuukako kirabika baali basukkulumye era saasobola kubatuukako. Kati ni bennatuukako abo abali down to earth ne muyitiramu idea yange. Olaba nkugambye oluyimba nze kennyini nnyini n'oluzannya mu bbaala. Sina kuluzannya okuluperforminga. Luyinza oba luzannya kuba tesirina control ku DJ. Naye nga bw'ojja oyimba ne bagala twagala oyimbe luno ne luno ne believer. Kati olw'okuba nze nkimanyi lulina paati eno oluyimba nsazeewo giyimba oluyimba nsazeewo oluyimba njibuuka. Nziramu ekibuuzo kyange. Ekibuuzo kyange ekyo ekisembayo. Abasiraamu nanti gwe wakutamye yangu ekyo ekibuuzo ekisembayo. Mugongo wagukozesezza. Abasiraamu bagyayo oluyimba. Bakugyayo oluyimba. Era emu gye tulina. Tugende? Anoone abasiraamu bagamba jjayo oluyimba. Ogenda ddujjayo oba ogenda dduleka? Simpisambe simpuddu. Era bw'omwana oyo naye oliboti bwe wankola mbwa ggwe tukayo nga nfuna bwo nfuna mbiyazi ningambi kiyi omusajja yataddemu anoona abasiraamu bagamba jjayo oluyimba. Ogenda ddujjayo oba ogenda? Simanyi butya oyinza kyogera nga nina
nga ndi mukakamu bitalabika bubi simpisambi simputtu switch naye olimba tabigenda kuvaayo ani kati kalakata akona